omusiru oyo bamazo bagoba muki baba America esaziza mu contract zonna Uganda zebadde erina nayo ne Kenya ne Tanzania ensi bina mwemu bazisaziza mu contract yazo zonna luli contract zino mbadde nganzi bagamba bugamiti bamugobye mu AMISOM bamugobye mu MONUSCO bamugobye Sudani bamugobye eno kiri official ne gundi bamazo gisayininga endagano Uganda egobeddwa kitegeeza ki ezo sente tekyali kiva kuki kwate ekipande nkugambye tolina muntu kwate ekipande kolanga bano banafa abe UK bategese okwekalakasa genda nabagamba policies ze twayitamu za Bungereza na America ebintu webitu ebigwawo mu gwanga lya America ne Bungereza bwe muna Uganda sanyuka wabula buli omulaba nga anyigiriza mu nansi nakola ebikolobero byakola era sanyuka kubanga ogamba mukama webale tibulijo etwagala okuprovinga otuyambyeko yeke nyini yali mu kutugondeza revolution yeno naye nkugambye ayina amapesa abiri either ayina okukkiriza tumutwale paka mu protestive vote tujimukube atuwe entebe oba si kyekyo akwate his excellency Kyagulanyi nga bamuwana wana oyo amukwate ukigira kubanga nabagamba zino revolution always zitambulira kuba revolution leader bweziti kwebere stage nze kwetunulira bweti ukigira ekintu ekyo we bajja ne bakwata shama niwe tabasipaka gwe kikyokola mpostinga mu ntambuze international mulagensi onofala kikyali nti n'omuntu avaayo okwogera onajja n'amugira abakoze eki abalinyiridde human rights wabula ate bikyukamu ku revolution leader ni wali mu protest vote bikyukamu kubanga eyo democratic avenue oba it is a national cause etya is excellence Kyagulanyi is a national cause ali ku national importance kwali akaluli it is a national importance wabula nzo ogenda proving ensi human rights tetwina freedom of speech yensonga lwaki kati kunze kizibu nnyo okusparkinga revolution yenu dani ekintu ekiri ku national cause muna Uganda protestive vote wetulaga era tugenda jiiga bulungi tugikozesa tutya kubanga abantu abasinga batunulidde 2026 ne protestive vote etunuliddeeyo nedda wenabe tuseeyo tugenda paka nayo ne luno oluguudo luwanvu olwatandika ng'ennaku z'omwezi 2 kubanga ono fala buli kintu kyakola ebeera spark naye bannayuganda tunabeera mobilized and sensitized bulungi kumanya spark zino tuzikozeseza tutya okitegeera wabetaaga tusiguleyo system ne system ono tugenda gisigula nga tuyita mu democracy ne human rights ge mateeka abiri agatukutte okulaga oyo fala nti twakoowadda singa twamulaga dda fire naye kyenkusaba tokowa gwanika ekipande we shall get there slowly by slowly we shall get there ekyo nkibakakasa bingi bwe byali biriwo bingi bye tujjeewo wetwali si wetuli ate nga wetulaga kumpi nnyo n'okuva gye tuvudde oyo abamalamu amaanyi buli kaseera ebyo byonna byakola byakuba malamu maanyi naye tokowa mwana wa maama tova ku simu yo tokowa kwata kipande mbakakasa ekipande n'essimu bigenda kujjako ow'emmundu kamalize ne kasinali akabadde Kongo Tshisekedi government number yabadde na buli kyakulwanyisa yabadde akirina naye teyakijjeeyo yabadde alina okuddayo mu foreign policy zino era bwe twogerera leero Kagame takyalina nnyindo ye gy'ateeka mu kamwa mu nsi gye bayita Kongo tagirina kitegeera ekintu ekyo tagirina era abagagga babiri bayingidde dda tugenda boogerako olunaku olw'enkya abayingidde eggwanga lya Kongo okitegeera ekintu ekyo tugenda boogerako naye nti emmundu tezigasizza ne Museveni ne basement ze tezigenda kumugasa time is coming organize mobilize sensitize mwetegeke we are going to reclaim our country back ekyo nkibabuulira tugenda kukozesa ebipande bino paka ku lunaku olusembayo nkiddamu tugenda kukozesa ebipande bino paka ku lunaku olusembayo ebipande bino bigenda kujjako Museveni nkiddamu wandika ekipande kyo kitereke mu njuuyo wandika ekipande kyo okitereke mu njuuyo olunaku lugenda kutuuka ogenda kujjayo ekipande ekyo ng'oli presenting ekyo ekikulwa buli bulumi Museveni bwakutuusaako buwandike ku kipande obutereke omanye mu family yange ninamu abaana bameka nti bwe bati buli mwana muwandikire ekipande time ti ebipande byo tugenda bijjayo bigenda kujjako Museveni ku stage eno nkusaba osharing video eno ne guluno nkusabye ogisharing ogiweeko munno
abangi muwulira muweddemu amaanyi olw'ebyo Museveni byatukola. Abangi muwulira nga mwabise mulaba revolution teggwa. Abangi muwulira mwagala kulumba. Naye kye mbagamba ekintu kimu, this is a message of hope. Mulaba bino. Toggwamu maanyi. Toggwamu maanyi. Museveni alina emmundu. Yes. Museveni alina basement gyatwala bannaffe n'abatulugunya. Yes. Museveni alina miji, alina buli kyakulwanyisa. Yes. Muna Uganda toggwamu maanyi. Nkubuulira kino, revolution egenda kugguka, and it is very soon. Nkidamu, it is very soon. Museveni alina option 2 zalina, era njagala muzeetegereze nnyo. Alina option 2. Esooka alina okukkiriza tumukube protestive vote. Alina okukkiriza tumukube protestive vote, option esooka. Option ey'okubiri, Museveni alina okubba akalulu ako. Oba si kyekyo wano bigwa mu bintu bibiri, oba gyakwate His Excellency Kyagulanyi amusibe. Ekyo eky'okumukwata okumusiba n'okubba akalulu kitegeeza nti alonze force. Oba si kyekyo agenda kukkiriza tumukuba akalulu agende. Munnayuganda nakugamba revolution eno ya bulumi. Kubanga omuntu akukola ekintu ng'owuli osobola omugwira, ofaafaagane naye. Naye tulina amateeka agatusiba mu eno revolution. Tulina amateeka agatufuga. Tugalina. Nzize nkibagamba ekintu kino. Kitugoberera amateeka 2. Museveni agamenye gonna agamazeeyo. Tetunnamenyako wadde. Amateeka gano gatukwata. Naye very soon, oyo Fala ne family ye, we shall make sure they are buried at sea. Tujja kakasa nti emirambo gyabwe ne family zaabwe tegirabikako, ne history tali bajjukira nti agamalaalo we wali na kyemalira ne family yatulugunya abantu. Ate mbakakasa ne walidduka wa tugenda kubaleeta. Nkidamu, Museveni ne family ne we balidduka wa tugenda kubafuna. Kubeno revolution gye tulimu, it is an international revolution. Eno tagirabangako. Okitegeera? Democracy and human rights ge mateeka gatukutte. Naye ng'ate mbakakasa, we have strong forces eziri mabega ga kino ekintu. Okitegeera ekintu ekyo? Essaawa eno kyali mu kukola nakyemalira. Nti byonna bye tubadde tulina okuprovinga atuyambyeko, ye n'abyeprovingira. Amaze okukakasa ensi kikyali. Kati ensi emutegedde. Then ensi emanyi bannayuganda kiki badiiringa nakyo. Ekyo kye twali twagala, kubanga tubadde twagala tulage ensi mu kusooka wano okujja okuchallenginga amateeka gano aga democracy and human rights. Twali twagala twambule nakyemaliro n'ekikookolo kyali yeekwese. Kyali yeekwesemu nga yeefuula democrat nti yagoberera amateeka ne rule of law. Soke tukimwambule, wetumala okukimwambula, ensi etegeere kikyali, tufaafaagane nayo. The world is watching. Nkidamu, gwe Munnayuganda aweddemu amaanyi, ensi eyimiridde naawe. Teri nsonga lwaki oggwamu amaanyi. Wabula just amateeka gano ge gatukutte. Naye nkukakasa olunaku lwe tugenda okulumba Museveni ne Muhoozi, ensi yo nayo negenda kubeera ku side yaffe. Museveni tasinga nsi maanyi. Tagisinga. Ayina emmundu, ayina miji, ayina buli kimu. Munnayuganda, kwata ekipande. Nkidamu, kwata ekipande. Naawe w'essimu agikutte, nyweza essimu. Kamera, kyekyokulwanyisa kyaffe. But one day, mugenda kulaba ebibala bigenda okuva mu kamera eyo. N'ekipande kino ky'okwata. Tokoowa.